Nyabo tubebaza naddala mwe bannamawulire baganda baffe okuddukirira omulanga ne gwe tuba tulemeddwa okukuba. Essaawa ng'emu n'ekitundu eyise amaka gaffe gawambiddwa amagye. Babuuse geeti esooka ne babuuka n'ekikomera ekyokubiri ne bayingira wano munda ne bakubakuba omukuumi waffe n'omulenzi omulala atuyambako ku mirimu wano ne bamugoba naye n'abaddukako. Bwe nfulumye ne mukyala wange babuuza lwaki bayingiridde amaka gaffe, banzizeemu nti ebyo nnyina bibuuza omwogezi w'amagye. Ensonga lwaki tubadde tulina okubategeeza abasebo ne bannyabo ebigenda mu maaso ku bulamu bwaffe n'okubategeeza nti obulamu bwaffe buli mu matigga era kati abasirikale batwotadde mu buwambe. Bazze ng'abamu bali mu yunifoomu naye nga balala bambadde engoye za bulijjo naye nga balina emmundu. Babadde bangi nnyo abayingidde babadde nga wakati w'omunaana ne 10 naye te bwe tufulumye nga ennimiro yonna ejjudde basirikale n'okwetooloola eno akatimba nga bajjudde basirikale n'eremanga yonna nga bajjudde basirikale. Oba oyagala okutambula okufuluma obeeko byokola oba byokola ebweru okkirizibwa mu kaseera kano okufuluma n'okomawo nga nannyini waka? Mu ndaba gye tulaba tuwambiddwa kubanga bakutte emmundu beetoolodde wano era nga ne bannamawulire abagezezzaako okwata ebifaananyi babagobyeyo na mmundu. Wange n'ey'omukumi waffe n'essimu eyaffe eyawaka zonna baziblokinze. Tesobola kuba simu ate tesobola kurisiivinga. Mpozi n'otubunyonnyola ensonga zino zikwatagana n'obulamu n'ebyokwerinda. Olina zero fayiri bya buyinza. Ki ekikuganya okukola ki? Nga bwe mulaba nti poliisi n'amagye, poliisi gye tulina okulopera ebikolobero ebitukolebwako ate ebadde ebikulembera. Munzikirize mpozi waliwo asabye omukumi waffe abeeko kyabanyonyola. Yangu n'akatebe kala amanya gali andika ensonga ebadde eri. Ensonga nga weeri mbadde mu nnyumba omwo. Ensonga nga weeri mbadde mu nnyumba omwo nga mpumuddeko. Engeri gye nti ebiseera ebisinga ekiro mbeera awake. So we mbadde awo oluggi ne lukoona eyo geeti eyo gye mulaba eyo. Mukusooka sikiwadde nnyo attention kuba mbadde ndi sure nti emiryango gyonna egiyingiza miggale nga nkisuubira nti oba omu ku ffe abakola wano yayingira. Naye olugenza okwetegereza ng'ate ndaba yunifoomu. Nenteekinga obuvunaanyizibwa okulaba ki ekigenda mu maaso. Naye olwa approach nze okubaako kye mbuuza tebabadde balina okukola ekyamaanyi kisooka kunkuba nakubanga nekulungula wansi mu ttaka. Si gwe mulundi ogusoose emabega mwafuna amawulire bankwatira wansi eyo ku geeti y'omu kibira era bankuba saa zino nkyali ku treatment. Era ne mulaba emimwa gino kuno kungulu teginateera bulungi na wano munda. So yeembeera gye tulimu. Members of the press, ladies and gentlemen, allow me on behalf of my wife and on my own behalf to thank you for responding very fast to a call that we were not even able to make to you. About an hour ago, we saw soldiers, military men, and other individuals that were in plain clothes but having AK-47 assault rifles. They jumped over our fence, took charge of this compound. They arrested our security guard, beat him so bad and made him roll in the mud. There was another young boy who is a gardener here. They pursued him and he ran away. So when I heard our security guard crying and wailing, my wife and I came out to see what is happening. And that's when we saw that we had been surrounded. There were about 10 soldiers, some in military uniform, but some were not in uniform. But like I said, we're having AK-47, the military.
They dragged our guard down there, and I saw as they beat him and made him roll. My wife was able to take a small video of them, and when they noticed that she was filming, they cocked their guns, and I told her to go back to the house. And that is when we decided to call journalists, because here in Uganda we cannot call the police, because the police is the one that is headlining the assault on us, the illegalities on us. Just 2 days ago, our same security guard was arrested from inside our compound, but on the lower gate. They beat him so bad, police officers in police uniform, and released him after beating him so bad. I'm very glad that some foreign journalists were here and they covered that. So I thought it's important, ladies and gentlemen, because like we've been saying over and over again, that our only security is letting the world know what is happening to our lives. It's letting the world know what the government of Uganda under General Museveni is doing to us. I am here alone with my wife, having sent our children away to avoid them witnessing this humiliation and keeping them out of danger. So it's just me and my wife. Our young security guard was disarmed a few days ago, and the young boy who is our gardener. Also, allow me to inform the world that 2 days ago, on the eve of the election at midnight, our private security company that has been guarding this home and all our security guard took away the gun. They wanted to take the security guard, but because over 12 years we've developed a close relationship, it's like family, he said he could not leave us, just the two of us, alone, unattended to in the house. So they disarmed him and they took away the rifle, and that is how we are. We thank you very much for showing up on short notice, and we also want to inform the world that our lives are in danger. Having survived assassination attempts on the campaign trail, and now being confined at home, still we are being attacked at home by soldiers armed. They've not shown us, they've not told us what they intend to do, they've not told us why they're here. But as some of you journalists saw when they were being filmed by the press, one of them raised his gun in firing position, and we all had to retreat. I thought I should inform the world that our lives are in danger, and should anything happen to us, at least we have had the opportunity while still alive to expose everything that is being plotted on our lives. We thank you. I think it is illegal. We have our right to stay in our home, to go out whenever we want, and to go in wherever we want, to host whoever we want to host as a visitor. We are not under legal detention, but the situation around us shows that we are under house arrest. I think it is shameless of our security agencies to do this